yogede ku edimeza ya bloga bebwe lumbuye chechiwe chipya ku lumbuye tunyonyole lumbuye gwali mu government efuga from night amawole tukaja kumwe kubazake kubagwada muleka kundi kawede mbalumbuye let me tell you kansoka njogere kino brand nebe banakwata lumbuye nebe banamuzika nebe banakola ki nebe namusura mu nyanja nga binade another 100 lumbuye bagenda kujja choino kwebuza lumbuye yasura mu kisenyi kijja kijanga mfo cyo kuuliza minister wa information wa Uganda tuulira lumbuye okero oliemu mbokero oyo atoyo toleta tata we yatusala n'omwana atusaze tudde ku lumbuye tata we yatusala n'omwana byenjogera era nagambye muwozi fasani tuyambe omuntu yenna azanyira mu nsigala omuntu yenna azanyira mu government ya kitaawo mukwate dokoli. You cannot come as a minister no gamba nti lumbuye agenda kujja n'abantu mwenda ne tulinda ne tubanga ebikere no government. To me, Minister of Sports in Japan. I've sent the Minister of Sports to Japan to arrest Toreko. Look at this guy. Do you think Tocho Eringanga Kasubi? Tocho Eringa Kasubi? Tocho Eringanga Nabulagara. Ntino muntu watuke Tocho. Ngaga Sechitoreko luwa. Bana imbuze waba Sechitoreko wasura. Bono malokuwa abakulu mu government jakudda. Byangera. Kankubuli oliemu. People like you are shaming Uganda. Singo badde wakagame singa kagame yakgomyedda no direct minister of sports no mugama ntino mtumye Japan kunonya sector tudde mu line eyo tuveyo kaye chi mumbere fanenako bweto buli omuteli amanyuwa lumbuye wali nkanze kati ozewa lumbuye zintake nga ogabona lumbuye zintake nga charge sheet ya fulumi ezesawa na omanyi charge sheet zenyina Goma inza nyina nina na rapping asimanyani nina na betaka nina na korachi enanga ageze mukene book of record nga spokesperson wa police ajasinza okulimba aja now as we talk Kaya Wisdom has been charged by treason and apprehending guns obayogera luzungu bomankwogera kuba nene nga mase ate chichana ninga mugwanga sana we tuli buli mwaga kumanya lumbuye wali Turkey. The question is agreement egan okukanya between Turkey ne Uganda. Turkey yayagala okuyingira mu European Union. Turkey yakola densobe ku Kashogi gwe battira mu Turkey. Yes, omunamawuli. Kati gwe bakutte lumbuye nga balowooza kyangu nnyo tekigenda baleta backfire. Naye gwe n'owoyo dictator wa Turkey ng'olaba nti kwembase ya Turkey mu New York bekalakaza Bungereza bekalakaza bitebekala kubanga Kanguli lumbuye. What has made lumbuye to become a star? Ndimukola series lumbuye, the rise of lumbuye from ashes to stardom. Zikola ku YouTube channel yange. Webuuza tulina lumbuye abeera buli lunaku kigula lugi n'aba ne 20k mumufo kyokulonda omuntu asobola okukola encounter ne lumbuye muleeta gyo Sebugwa wa myaka 85 tamanyi na Twitter talina na Twitter ekyo talina na Twitter handle mbuna yasize kakati ye minister wa information talina na Twitter handle oyo anasobola lumbuye